to now? Gola boyo tomulaba akanyiriro ennaku gy'alina eyo za lumonde. From how you were enrolled? Ye Haruna Muwanguzi y'omu ku bayizi 28 abaaweebwa sikaala ya gavumenti ku ttendekero ly'e Kyambogo mu mwaka gwa 2017. Ministry y'ebyenjigiriza mu mwaka 2017 yalanga nti Abannayuganda mujje musome physical education doilo okuyambako eggwanga n'ekizibu ekiri okula ekya lifestyle problems. Ye ne banne ne bayingirira mu mukutu gwa busomesa olwo nga baluubirirawo okufuluma ne diploma mu busomesa bw'emizannyo n'edduyiro essomo eriyitibwa Physical Education and Sports Management mu lufuutifuuti. Netusomesa paka ku graduation nga tetubuulidde nti eno koosi yammwe teri accredited. Physical Education and Sports Management, we did not have it. There was a program review, and every time there is a program review, things change, including the nomenclature. And so the nomenclature had since changed. We now had diploma in sports management. Bamala emyaka 2 ng'amaaso tebagajja ku lubaawo teboosa kibiina ne beerekereza essanyu ly'oku nsi lyonna nga bakeera matumbi ebirowoozo byabwe byonna ne babiteeka ku bibasomesebwa n'ekigendererwa eky'okuganyulwa ng'akaddeko okuteeka mu nkola bye basomye katuuse. Ekyennaku newankubadde ye ne banne baatikkirwa mu mwaka gwa 2019 n'okutuuka kati wayise emyaka 7 tebafunanga kyakukola. Buli we batwala empapula zaabwe bazisenza luti, si kuba nti tebaakola bulungi wabula bye bagamba nti bye baasoma si bye biragibwa ku mpapula z'obuyigirize ze baaweebwa. Mbu ku matikkirwa gaabwe mu mwaka gwa 2019 we baakizuulira nti essomo ettendekero lye lyalambika ku mpapula zaabwe nti lye bakuguseemu lyali kyamu. Nga tumanyi tugenda kubeera aba physical education teachers and sports managers. Bwe twafuluma university yatuwaamu kipapula kirala ekibayita sport management ekiri worthless ekitazitowa nga bwe kikiri ekipapula kye twayingiriramu. Amasomero tebatukkiriza kusomesaayo bagamba tetutuukanye nga basomesa. Twala document yange bandaga tesaanidde era teri valid. Mu kifo ky'ettendekero okulambika mu mpapula zaabwe nti bakuguse mu busomesa bw'emizannyo n'edduyiro Physical Education and Sports Management yabateerako nti bakuguse mu nzirukanya ya bya mizannyo n'edduyiro Sports Management kye bagamba nti si kituufu. Era okubula emirimu kwaffe kuli directly linked ku university. Singa university yali etuwadde qualification gye twakkaanyaako nga tuyingira, singa saawa zino okubula emirimu kwaffe tetukwekwasa ku university. Nti mu myaka 7 gino egyakayitawo beewuubye mu buli woofiisi omuli Ministry y'ebyenjigiriza, akakiiko k'ebyenjigiriza ebya waggulu n'ettendekero lyennyini ery'e Kyambogo ne woofiisi endala nnyingi naye abakulu beeremye okubawuliriza. Tukitegedde nti ensobi eno yakolebwa ettendekero teyakoma ku bo bokka wabula n'ekibinja ky'abayizi abawera 18 abayingira mu mwaka gwa 2018 nakyo kyalooza ku bulagajjafu bw'abakulu b'ettendekero ly'e Kyambogo. Nti olw'okulemererwawo okusalira ensobi eno amagezi ettendekero lyasalawo ssomo lyonna kuligirawo ddala nga kati terikyasomesebwa. Kaweefube waffe okwogerako n'akakiiko k'ebyenjigiriza ebya waggulu agudde butaka newankubadde mu kusooka kaatutegeezezza ng'ensonga bw'eri mu kunoonyerezebwako. Muwanguzi ne banne ensonga eno bagamba ebaleetedde okwennyika mu birowoozo kale nga baagala gavumenti ebiyingiremu. Ebikolwa bya Kyambogo University byebyo bye tusobola okusamarizinga nga institutional academic terrorism. Obutujju mu byenjigiriza, obufere, university yatufera, academic fraud. Kubanga paka olwaleero university tetugambangako nti kosi yammwe gye twabawa teyali accredited naye ate tetwafuna ssente okuva mu gavumenti. Kyokka ng'oggyeko obuzibu buno bangi ku bo batidde n'okwogerako naffe nga batoola okutiisibwatiisibwa okuzze ku bakolebwako ku nsonga y'emu kyokka byonna ettendekero libyegaana. I don't know whether it's true. If it's true, it's unfortunate. If it's not true, it's also unfortunate on their part. But I don't know. And the discussions I have not had anyone talk about that. But we receive complaints from everyone, everywhere, parents and other people. Abakugu mu byenjigiriza bagamba nti kino kisukkako kukyusa obukyusa erinnya ly'essomo lye baasoma ku eryo erirambikibwa mu mpapula zaabwe. Okuqualifyinga okusomesa olina okubeera registered ng'omusomesa ate tosobola okubeera registered ng'omusomesa nga tolina 2 teaching subjects ku diploma gy'osomye. N'olwekyo
kiba kizibu okugenda ne basomesa ate nga tebalina bisaanizo ebyokusomesa. Ateekerateekera ekibiina ekigatta abasomesa mu ggwanga ki Uganda National Teachers Union, Philbert Baguma, agamba obuzibu nga buno kati nga muwanguzi bwalimu busobolera ddala okulemesa omuntu okuyingira omulimu gw'obusomesa. Kaweefube waffe okwogerako ne Minisitule y'ebyenjigiriza agudde butaka oluvannyuma lw'abakulu okwerema okuddamu buli bubaka bwe tugezezzaako okubaweereza omuli amasimu, message n'ebirala.